Omulungi atulaba nkwaniriza nnyo mukadde kano we tukutuusizaako alipoota y'embeera y'obudde nga tukolaganira wamu ne Star TV emunyenye y'eggwanga. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Enkuba ekyagenda maaso n'okutonya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu era bwe tutunuulira ku bifaananyi ebyo bikubiddwa ku ssemazinga wa Africa biraga empewo okuva mu gabira g'ekkongo nga zoolekedde obugwanjuba bw'eggwanga lyaffe okwokosa n'omukuubo gw'enkuba oguseeseetuse nga guli mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe ekireetedde enkuba okweyongera mu bitundu ebyo ebiri mu bukiikakkono awamu ne mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe. Katunuulire ku mbeera y'obudde nga bwe tugisuubira mu biseera ebyo eby'okumakya. Tusuubira akasana okwaka mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi okuggyako mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe awamu n'ebitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale gye tusuubira nti yo wajja kubeerayo luwandaggirize. Embeera eno esuubira okukyuka era olw'eggulo tusuubira enkuba okutonya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu era nga mu Kabaale ebbugumu erya waggulu lijja kweza Celsius 24. Yo mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe tusuubira ebbugumu okutuukira ddala ku Celsius 29 okwokosa n'ebitundu ebyo ebiri mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe. Ate ebitundu ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale tusuubira nti obudde bujja kubeera bwa mukalu era ng'ebbugumu erya waggulu lijja kweza Celsius 28. Bwe tutunuulira ku bibuga ebiri ku ssemazinga wa Africa, Lagos, Kigali ne Djibouti tusuubira namuttikwa w'enkuba ng'alimu n'okumyansamyansa kw'eggulu. So ng'ate eyo mu Johannesburg tusuubira ebbugumu erya waggulu okweza Celsius 19 era ng'eyo yo tusuubira ng'obunnyogovu bukyali bw'amaanyi mu kibuga ekyo. Bwe tutunuulira ku bibuga ebiri emitala w'amayanja, ekibuga nga Karachi ne Brussels tusuubirayo pereketya w'omusana. So ng'ate mu London, Moscow ne New York tusuubira enkuba okutonya ng'erimu n'okubwatuka kw'eggulu. Ebyo bye tusobodde okujjira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera z'obudde nga tukolaganira wamu ne Star TV emunyenye y'eggwanga. N'olunaku lw'enkya tulindirire mu budde bwe bumu okutuusaako embeera y'obudde.